kati akayaya akewaise kalowooza nti bwekanayo nalinnya lyange balo nabye ettaka ali kibiki kajja kuyiyaffe katujjewo kajje kalitwale kukalowooza nti wonna kumbe efamily gyekagezemu balina akantu katono kubanga abantu b'emitima emibi bo gye bali abantu abalina ennugu abantu abatagaliza bo bangi ojja kulaba nga bayiiya how to bring yongeri okuzza wansi so olina obanga omusingi kwotambulira mutuufu bajja kugezaako era Yesu yagamba nti omuntu azimba ennyumba ku lwazi embuyaga ejja kujja egikubeko ne tejja gikuba wansi naye azimba ku musenyu embuyaga ne gijja ejja gikola ki so toyinza kukola nonoonyeza kitotamanyi kati ebintu bya Katonda obibeera ebizibuzibu nti buli omu Katonda yamuwa spirit ye buli omu alina faith gy'alina era kyolanga ne mu bukristaayo ola tweyawulamu tulina abakatoliki abaprotestant abaorthodox abaseventh day abalokole bangi bingi nnyo ebimu namuyuganda titubirinamu abanetherlands so nti buli omanyi ngeri gyakikola ki gyakitegeeramu naye Yesu yagamba nti emiti mujagera ku bibala byagyo so ebibala byobala kubanga abantu si basiru nti gwejja kubeerawo nga opangapanga 24/7 nolanda ojasisitiringa bwotyo otuuka nokola ki nokoma kati opanze byamagero leero nenkikyera nopanga kyaki ojuzza abantu ababapanzi okiraba kati end of the day kyoyagala tojja kikola ki kifuna kubanga bintu birya bupangire bw'ozimba ennyumba nga terina musingi mulungi teba ngumu so omuntu agamba nti anoonyereza ku byamagero kirungi munoonyereze kale kubanga mutuufu era mulimu abakola ki abapangirira naye nti omubi ayinza kikolesa nti abalwanyisa ate abatuufu ne bakyusa ne bakuba ki nti olwayinsi tuli mu nsi enguzi mpitirivu oli agamba nti nokomiti bakiteesewo kati apangirira agiwa sente nemukolako lipooti nnungi kati gwatapanga okuumanga olowooza nti bajja kutegeera ne bajja ne bagamba sente n'ogaana ne bagamba ne bakubako kiripooti so okunoonyereza ku mirimu gya Katonda olina okubanga Katonda mutegeera nnyo nga Katonda gwonoonyerezaako okola ki kati nze omukristaayo tojja kutumange noonyereze ku byekisiraamu kuba sibimanyi era nja kuvayo nga ndi confused kati ojja kuwadde musiraamu anoonyereze byaki ebyabalokole kuba naye takola ki tabimanyi kati omulimu gwa Katonda gukola ki gugwezimba kasookola ebiri feeke era bifeeke bikola ki bikulondoola kibula nga bangi bayimuka ne bakuwa aye n'abantu omuntu okukwata mu nsawo nagaa kankuwa lw'ataano kankuwa olw'ekikumi taba musibe amala kulowooza omuppa ogusooka nomuppa ogwokubiri okusatu akubuuka oba okyakigamba so naye mulimu nti abamu baba batandika bulungi nga yakolanga ebituufu natuuka nakola amazima natuuka nakola amajaani mwoyo namudduka kati agenda okulaba mwe yamudduseeko nakuza experience gyalina nagenda nekatakola ebyekifeera ate nane okusooka yakolanga byaki nga byali bituufu naye lwakuba nti yamanyira Katonda nalooza nimamuduka omukozesa nga bw'oyagala oyo bwe yadduka agenda okulaba akwatamu temukyali kyamagero kivaayo nga akola ki ng'oyo alina kuyiya bintu era abowulira abamu abagenda mu ddogo kuba Katonda aba yamuvaamu nga takyategeera Katonda bw'akuvaamu bw'ati neobanga obadde wasoma Bayibuli n'okola otya otuuka n'obanga atakyalina olina fuse gye bakola ki baba akugyamu fuse